ko bafidde okukola w'emipiira gyonna gino gyaggulawo wano mu gundi mu Busoga Region eyo tajja kusobola kuddamu olw'ensonga nti mwensinzidde bwe mmaliriza bwe nnaba mmaliriza Busoga Region tugenda ku Eastern Region. After Eastern Region it will be the whole country. Olw'ensonga maze okutambula Uganda yonna mu disitulikiti ez'enjawulo maze okuteekayo ba mobilizers nga kati mu kaseera kano niyingiridde bulingirizi ntandise entandika olwaleero ey'okubeera nga ntambula kati misana tukunga buli omu andaba ekinaaba kibaawo kyonna tukimanyi nti mwali Museveni olw'obutiitiizi ajja kukozesa poliisi ajja kukozesa tiyagas ajja kukozesa amasasi sigenda kutiitiira omuntu yenna okuyingira ng'anoonya okujja Museveni mu ntebe alina okujja nga yetegekedde enyigo yetegekedde tiyagas amasasi ndi mwetegefu ne bannayuganda temumpagire kirungi kyemukola okuba nga mwekumira ku Hawaii Media mwe bali kutugobera nga munambozi zaife bambi ku YouTube kituyisaamu amaani era tusaba yakabaka ali ku subscribe please to go ahead and subscribe tubasaba mikwano gyaife don't just stop at watching jamaiso n'okusubscribing don't even forget to tap on the notification bell akade kona kakoneku kikuyamba ati buli mboozi yetutaayo oba omu ku bantu abasookerwako okugibona nga wemba ku byensi Yazid Yolisigira awaife President mu bikado onako lwaleero emboozi yenayo esanusa emboozi yabye Wuno ndi mu district yena Mutumba era nga eno eriyo Sheik Mulamba omusiraamu avireyo yalaga interest nti ali kujja kuvuganya ku bwa president wa Uganda Seeka ya atuwine buwune eriyo Seeka mulisi yena Mutumba avireyo yalangirira ati ekimala mbaidogo eri abasiraamu mbuli luswise mbu government eri kunigiriza ina abasiraamu so Seeka olunaku lwaleero avireyo yalangirira nti obagagwa obakasana obakayaka ali kwida ku bwa president wa Uganda so eyo nemboozi Seeka ono bamweta Osman Semwogerere era nga tukitegere ku nti musomesa wa primary eno mudisi yena Mutumba he is a primary teacher aye wabula ngaye munawera mu bigambo bye ayogera ng'omukoowu ng'era yenniwa kubaako byeti mwene kimuwaliriza nsonga ningi nedimuwaliriza okuvaayo okuvuganya ku bwa president wabula ekisingira irala nti government mbu Seeka wakoye mu government enigiriza ino mbu abasiraamu so yakoba ati ali kuvaayo akiikirira abasiraamu aide avuganye ku bwa president wa Uganda aide ku ntebe eno so eyo nemboozi nga wembako byendi Yazid Yolisigira website of record nze Usama Abdallah Semwogerere nfuddeyo okulangirira nti njagala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga olw'oluvannyuma lw'okubeera nga gavumenti eriko eya Mwami Museveni enyigiriza nnyo bannayuganda bakaaba enjala bannayuganda baavu nnyo bannayuganda tebalina kye batunda ebintu bya bbeeyi nnyo amafuta ga bbeeyi school fees teziriiwo n'amasomero gennyini aga gavumenti ge yateekawo nti ga bwereere omwavu tagagendamu tubona ku musomesa wa primary kuvaayo nti ali kwida kuvuganya ku bwa president bwa Uganda aye Seeka ono nga womubona n'ekirevu akobya ati ekimula kimala mbu akoye idogo nga akambu gavumenti ebanigiriza ino so Seeka akobye mbu alingirire ku yabona abasiraamu bangi abasoma abamusinga wabula nga bonabona bati okuvaayo okwidde okuvuganya ku ntebe y'obwa president so Osman Semwogerere akobya aterekaidde nga wembakobye Semwogerere Osman musada Seeka mu idini ery'obusiraamu era nga oweibwe yavuira mu bitundu bya Nansana e Kampala wabula yasenka yajja mu bitundu byena Mutumba nga yataaye isomero lye era eno yasomesa abeere director wa isomero ate era asomesa ajja ne mu kibiina yakuba kyoka so akobya atali kujja kusinziira eno ena Mutumba aide ku bwa president wa Uganda era nga Seeka okwogera bino awuniza nti eriyo olukiiko lwa FDC olw'edisi yena Mutumba oti emali ku town council so atambwire abeera ku ni group ye batambwire mpola bajja mu lukiiko lwa FDC
era yasinze ano yakoba nti ali kujja kuidda wabula nga ali kwenda kubita mu kibiina kya FDC. So mwidi bulungi nti mu FDC butisaino presidential candidate yaliku ni Amuriat Power wabula ono akobye nti ali kuidda kuvuganya ngabita mu kibiina era FDC wena amufuwa ku Airusu ali kujja kuidda ageme bendera aida avuganye ku bwa president wa Uganda. So tumubuuzize bigambo bingi twakatuseeka kino ekintu nga kinene olini sente yakoba ati sente tine ekikulu wabula ekikulu kuwayo manifesto yeri abana Uganda bategeera obulumi bwali nabo bategeera omwoyo gwali nagwo eri obuoli awo ensi eno. Seka Usman Semwogere ategeeza abana mawulire nti ebintu mu Uganda bidobonkaine ati wolingirira saawa eno beeyi ey'ebintu erinye ayi gavumenti mbuteri kufaayo akolesa ekigambo mbu gavumenti eringa eri kubalaata yakoba ati kino kimuswise ku yakati no yena leka avo yaide aida ageme ekintu akigememu asobola okuba nga atambuza abana Uganda oba oli awo kubatuusa mu ensuubize. Ayogera ebigambo bingi era akobye mbutali kujja kuyikiriza bino byali kuira nga omwana w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kenya Lugaba mbali kutandika bino byali kujja nga atambula nga akola birthday bikibiche mbo bino tali kujja kubirinda yakati n'ensonga lwaki avireyo era mwene alumye akombye ku pass yaluma n'omuno gw'Itale yakoba mbo asobola okuba n'entegeko oba oli awo etola ku President Museveni nga 2026 eka ali kutuuka. So tutuyidi tombuizo n'akikola otya ati embu constitution ekodi emuyikiriza okumobilizinga abana Uganda bali kunigirizibwa baba nga basobola oli awo mbo okwekalakasa mbo baba nga bamamulako. So tutuyidi mwene Seeka wajja kubikola aye embeera neyo Seeka Wuno leka tubage Seeka ayogereko nga ezitulugunyiza ezisinze ezimu ku ndala zeneyongera ku eyo Mwai Museveni akaddiye takyasobola. Tulaba nti nno takyasobola kupulaningira ggwanga ne ba advisor abayi b'amagezi be tebakyasobola mu advisinga bulungi kubanga atambuza bulungi eggwanga. Lwaki takyalina keya ku bana Uganda okufaayo kutono nnyo. Tutunula mu mwezi mu myaka ebiri egya COVID-19 gavumenti ya Mwai Museveni yalemererwa okulabira bana Uganda abaali badde bafa COVID-19 bafa njala. Senga yali gavumenti eyina ba advisor abalungi ng'eno omukulembeze w'eggwanga omulungi alumirirwa abantu yali badde nga yateekawo buffer stock nga yateekawo stowa z'emmere zibeerawo nga zirindiridde embeera y'akazigizigi. Mwai Museveni ne gavumenti ye bagabana omugati gwa gavumenti ne bataterekera bana Uganda ne batuuka mu kaseera ako ne babonaabona. Tulaba mu kaseera kano ebintu bya bbeeyi, sabbuuni wa bbeeyi, omunnyo gwa bbeeyi, transport wa bbeeyi, amafuta ga bbeeyi. Mwai Museveni nga ye kyali kibaddewo embeera y'emu naye tiyafunamu kyakuyiga kubeera nga asobola okuddira alumirirwe banna Uganda agambe nti kantekewo amafuta amatereke ganaayamba banna Uganda mu kaseera akabi. Wabula kyakola nga yo ezimu ku nsonga zisingidde ddala okunzijayo mutabani we ye ne famire ye batambuza birthday party bagenda bakola bubaga obuli bali extravagant with the country's money, country's funds. Sente bazikozesa extravagantly and they are very arrogant because mutabani wa Museveni agenda kola birthday Uganda yonna sente akozesa nyingi. Museveni yavuddeyo n'agamba abantu if you cannot afford a bread go and eat cassava. Atuzizza ku mulembe gwa Louis XVI owa France mukazi we Maria Antoinette yagamba abantu if you cannot afford a bread go and buy cakes. We got such arrogant speaking like that. Omukulembeze w'eggwanga ndabanga ku bulumi bwe nina ku banna Uganda Mwai Museveni nsana mbere mu bantu abagenda okumuggyako 2026 ngenda muyimirirako ne bwana abaleese mutabani we. Wabula tuyinza obutatuuka 2026 guyinza obutatuuka mwaka ogwo singa embeera agibeerezaamu bweti nyinza obutagumiikiriza 2026 n'agenda before 2026. Eyo ne mboozi ya Seeka Usman Semwogere ewali kutobana mukwano gwaife tukusaba osharing your views with us in the comment section. What's your take? Kino kyogera ku ewabona ensonga da Seeka diri mwensa abaseeka avule yokweddaaka
kumubona so twendo tukobere mu byayogaire mulimu ku ensonga edi mabana Uganda oba oli awo iwolowooza seeka ensonga de dikugemye ku nti asobola okubatuusa mu nsi ensuubize mwena akobye President Museveni bingi byakoze ebibi so mwene mu byayogaire ensonga daawe twendo tukobere ku kubambi seeka ensonga de limu omulamo give us your views n'abasobola okuwagira seeka era mutukobere eri abali kuwagira seeka era mutukobere kuba tabula muntu amwe era tabula amuwagira so twenda tukobere lwaki ofiire okuwagira seeka aye nga wemba kobere seeka musomesa wa primary musomesa wa primary teacher musaada avuga anoni oba asomesa P4 and P6 awo CD avuga anoni era nga wabula yakuuka ino mu Luwalabu seeka ono nga wemba kobye nti mubwene nga ayogera Oluganda wa bitundu bya Nansana wabula yeidene namutumba yataye isomero naderi abaana abasiraamu era nga ene yasinze yafuna ekiniginigi yakati no kansinzire ebusoga nkulembera abana Uganda mbatusa kunsensuubize so era n'ensonga daseeka Usman semwogerere twidibwidi nti abantu bangi bakavaayo wabula ekisinze kubanga kitugema ku mboozi eno nti ona asoose okuvaayo nti ali kwidda okuvugana ku bwa president ng'ava mu district ena Mutumba. District ena Mutumba tubaye tuliringa district ey'ekyalo era we yagaana Namutumba ku main street tiri kubonako ku kalina obuseero bulinga buli ku kalala oba bubiri ekibuga kya kidwire nsiko abona yalanga ekibuga kikaali so tuli kulinda okubona omuntu ali kusokerera okuva mu bitundu ebyena Mutumba eno mu kyalo boli awo yewandise Masakolo okwida okukulembera Uganda ng'otwaire ku seeka ono akobya ati ali kwidda atobereko kuna abantu batono ino bati abavuire mu bitundu ebyobusoga nga bali kwidda okuvugana ku bwa president mudukira bulungi twali n'omukyala Morin kyalya yavaayo yatambula ensi yayona wabula abana Uganda ensonga de babona disamo mulamu era tibamulonda Morin kyala yali asinzira idinda were amaka gagandi gali ganga yavaayo yatambula nga ali kwenda kuba president wa Uganda twali kuku n'omwami owundi yali avuira mu bitundu bya Luuka nga mukaira ati yena yalaga nti yali n'ekirooto era yagezaako okutaalaga yali n'ekibiina babakyeta farmers party ayira ebintu byaloba abana Uganda baloba okumuwa obwesigwa bulungi recent tubaire n'omukyala Nancy Linda Kalembe ono waiganga ono Nancy Linda Kalembe waiganga yena yavaawo yakati ali kwenda interview y'obwa president aye mune ebintu birema kiboneka ali kutimwangu so tuli kulindirira bambi seeka semwogerere Osman tuboneka ali kujja kuweeraga akobye mbu ali kubita mu kibiina kya FDC tutwidi FDC namuga kadi mu FDC mulundi ogwo omwami oboy Amuliat ni yavaayo n'avuganya kuba president ng'akozesa ticket so tutwidi tubwaine yavuganya kuba president era mu kibiina kya FDC retired Kano Kiza Besigye ena kulida abesibira amaani ngaize mu bitundu ebye Kampala ngali kwenda kutandika kutalaga iwanga ngakambwa ali kuzuukuza abana Uganda so tutwidi Kiza Besigye asobola okubanga yena ali kwira mu byobufuzi avuganye kuba president mu 2026 so byona byakutebereza ifa just we are just watching the space ifa tuli kulindira bulindire tubone kyekye kujja mu maiso wabulanga ekiriwo nti President Museveni kiboneka nga akaliwo kuba alikola emirimu era nawulire ku nga bakoba ati bazwire zabo mungi mu Uganda so tuli omukulembeza aleka ebintu bino omwana w'omukulembeza w'ewanga tumubwaineko ku nga atandika okutaalaga ebitundu eby'endawulo nga alamasa kuba ne Uganda ng'akoba ati ali kujja kuguza birthday so tulidi oba omwana w'omukulembeza w'ewanga oba yena atandise okwetunda nga ali kwenda kintu so byona bikaali awo kuba mwena akali kufayo nayatula ati ali kukyenda werengeri abana Uganda bali kumusabanga bakati muhozi tuli kukwenda so ebintu biri bityo NUP Robert Center mu Kyagulanyi abantu bebalaganga akali era buli watambulira abana Uganda bamuwa obuwagizi bw'amaani kiredukira bulungi nti Robert Center mu Kyagulanyi abandi mwidinga bobweni niyasinga
kalulu mu bitundu ebyebusoga okusinziira ku results edalangibwa electoral commission ono yasinga President Museveni ebusoga aye era ebitundu ebire tiyakola bulungi era electoral commission yalangira President Museveni ati ne yali yakalulu era ni president wewanga so bili butyo nenda kukakasaba na Uganda nti mukulu Osman n'omuntu gwe tujja okwemerera naye tukobera abana Uganda nga tuligalala mu bulumi bwe tulinabwo era tutunde Usman mu FDC yona yona Uganda yona tubenga tumugemya fraga abenga asobola okuvugania kuwa president insha Allah 2026 etukayo abenga asobola okwemererawo era n'omuntu gwe tujja okubako inuma naye nga busoga tuli kutandikira gano okubinga NRM tujje mu mambuka tubinga NRM tuyire mu Buganda tubinga NRM tutwala obukulembeze Osman nga nengabo yaife musaada njasabigu musaada asobola okumaliriza omuzano guno kabe Katonda kabe Rubale ya Osman musaada mutefu musaada ali developmental enkulankulana jataire na mutumba musaada yaleta isomera asomeisa abantu banji ate alumirirwa kuba tutambwire naye mu bizibu bya FDC tutambwire naye mbizibu bitali bya nsambo ndala alumirirwa eigwanga lyalienda so nokusalawo nti tutekwa kwemerera naye abenga atwala igwanga lino maiso tuzira buzibu na muntu yena ngabo kiri nti ekibina kyaife kiri too democratic kyobona bakyeta nti forum for democratic change ekiroto kye n'ekirozo kye ezira kiwakanya AFMPRano tuli kulindirira tubone obusobozi ali nabo obumanirivu ali nabo kuba inzo okubanga ayenda ayengebe ebintu byendogere ko Luisinga abizira so it is very premature for me to comment either that I support him or not. As I told you, we are just watching the space. If I tell you maiso, nima mwena mutukobere kuku nani mwe yemulika muti no yetuli kwenda nani yembona mu omulamwa baba ne batandise okwida seka semwogere akubya ati akoyo obusomesa lekaida akulembera abana Uganda tijja kusirika gano nzi Yazid Yolisigira owe fufisade mu bikado Together we